Alright, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzo gwanyikiddwa nga 256 verse 20 amanya ne Bobi Wampitantambi Chimso number 1 rich boy Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti subscribing no kusobola kuba nti boli otambula n'okumanya mu ggwanga lyati Uganda. Omutima gugenda mu maaso n'okunuma era nga mpulira nnyike ku mutima nga abantu baffe baba na Uganda bagenda mu maaso n'okuba nti batulugunyizibwa, bagenda mu maaso n'okuba nti bagenda mu makomera nga tebalina musango gwe bazize okujjako kuba nti bagamba oba kwogera koze ensobi dictator watu President Yoweri Kaguta Museveni zagenda okuba nti akola mu ggwanga lyati Uganda. Kinuma nnyo nti abaana bangi abali mu makomera abasibibwa nga tebalina musango naye nga ate bakyagenda maaso n'okuba nti batulugunyizibwa n'okuba nti basibibwa mu makomera. Buli lwe ndowooza ku bantu abagenda mu maaso n'okuba nti bakuba kwogata n'okuba nti obaoliawo batulugunyizibwa n'okuba nti basibibwa, omutima gugenda maaso n'okuba nti gunuma era nga ennaku zino ebiro bino sikyafunira ddala ku tulo buli lwe mbirowoozaako nti Uganda is bleeding. Era yenna nvaayo mpa eno warning yenna agenda mu maaso n'okuba nti afollowinga ku mikutu gyange gyonna egya social media bwobanga okyawagira President Museveni kwogata ng'okyawagira n'ebyo aba NRM bonna, mukwano gwange toli mukwano gwange, tambula just unfollow osobole okuba nti otambuza obulamu bwo. Kitwale nti sikwagala, kitwale nti tuli ba mukwano naye tetusobola kuba nti tukolagana kubanga bw'otunuulira Museveni byakola bana Uganda mpola mpola ate nga kugenda maaso n'okuba nti obasapoti nga kitegeeza amagezi tolina, tiweetaaga kusemberera yadde okwesembereza era wenna akikola ng'okyakikola kusaba genda mu maaso n'okuba nti onviira. Bigambo bino byani bye tugenda okuba tutulira emboozi eno gye tugenda okuba tutulira ani ayogedde ebigambo bino. Bamuyita Solomon Kampala, mutabanyi wa musajja mukulu amanyikiddwa nga His Excellency Bad Bobi Wine the Ghetto Gladiator Mr. Kyagulanyi Ssentamu. Mutabanyi we omukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala akubye emeeza nga bw'okimanyi nti mu Uganda abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bakwatibwa nga bateekako emisango egy'enjawulo, especially abagenda mu maaso n'okuba nti benyigira mu byobufuzi. Jjukira recently Sauda Madada kwogata Ashley kwogata Dr. Kizza Besigye ate bw'ogattako ne Waswa Mufumiro n'aba political prisoners bangi abali mu makomera bagenda mu maaso n'okuba nti bakwatibwa era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bakaligirwa emisango oba basomerwa emisango egy'enjawulo ekigezaako okuba nti disrespectinga abantu kwogata okuba nti bagezaako okumamulako gavumenti. Jjukira nti Museveni ne gavumenti ebagenda mu maaso n'okuba nti babaga amateeka era nga gwe wena gwe basanga ng'oyambadde ebintu ebifaananyizako eby'amagye ogenda mu maaso n'okuba nti okwatibwa kubanga bagamba oli mu kutyoboola uniform y'eggwanga. Binono byonna abaana bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bawagira nopu bali mu makomera bagenda mu maaso n'okuba nti basibibwa mpola mpola. Kino eno ekyenyamiza abantu abasinga obungi abagamba nti kino ekyambalo obwambala abaana kye bagenda mu maaso n'okuba nti bambala tekyali badde nga kirina ettaba. Abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bakubibwa kibookira nga drone zikyagenda mu maaso n'okuba nti ziwamba abantu bangi abateeberezebwa okuba nti obuliawo bakozesa ebyambalo bya namagye era nga naku olwaleero omutabanyi w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga Bobi Wine, njogera ku mutabanyi amanyikiddwa nga Solomon Ssentamu Kyagulanyi Kampala avuddeyo neyekubira omulanga n'asindika obubaka eri bannayuganda. Avuddeyo n'ategeeza era obubaka abutandise bw'ati wenna olieyo ng'okyawagira gavumenti eriko n'okuba nti okolagana n'abantu abawagira NRM nkusaba busabi okikola omenya bateeka oba si kyekyo ogenda mu maaso n'okuba nti okikola ng'olya mu nsi yo olukwe. Abasajja bano bagenda mu maaso n'okuba nti bawamba abantu baffe kugata okubateeka mu makomera abantu abatalina musango. Famire zaabwe zigenda mu maaso n'okuba nti zibonaabona era nga n'abamu ku abo abantu babe bagenda mu maaso n'okuba nti bafiirwa obulamu lw'abantu abo abali mu gavumenti. Naye ate kineewuunyisa nti waliwo abantu ab'enjawulo abakyagenda mu maaso n'okuba nti bakolagana n'abantu bwe bati. Kyekiseera gwe okugamba gwe ampuliriza nti wali badde ng'obiikula ku maaso n'olaba gavumenti eno ebikyamu byetuziza ku bannayuganda naawe n'oba nti ogattako kweri eddoboozi erigenda mu maaso n'okuba nti lwanira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Mukomyawo okulaba ebintu ate ne musirika busirisi mugire mu maaso n'okuba nti mulabisa gavumenti kubanga gavumenti ya nakyemalira eno egenze mu maaso n'okuba nti etulugunya abantu n'abantu okubamalako emirembe.
buno obubaka bugende eri yenna ampagira oba unfollowing nga oli wa NRM bubanga okyawagira kigavumenti kino ekigenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo kitulugunya Abannayuganda nja kusaba mukanda wange tekerawo okunfollowinga va ku mikutu gyange egyona sisobola kuba nti ngenda mu maaso nakuba nti mbeera n'amaisota ekyefudde nti ate bantu bampagira tosobola kumpagiranga okwagira kigavumenti ekigenda mu maaso n'okuba nti kiteeka Abannayuganda mu makomera bino ebigambo si byaffe si bya mukutu guno wabula bya mukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala era nga Solomon Kampala ye mutabani wa Bobi Wine tugenda mu akalulu kafuuse akalulu era nga obolya mu Uganda obunkenke bugenda mu maaso n'okuba nti bweyongera ku ludda oluvuganya ebibiina bigenda mu maaso n'okuba nti buli lukya Lukwago alina ekibiina Bobi Wine balina ekibiina kwogata Mpuuga alina ekibiina n'ebibiina ebiraba FDC n'ebisikadde bigenda maaso n'okuba nti byeyongera ddala naye ate obunkenke buli nnyo ku bafane banuupu jjukira nti omulundi guli bagamba nti bagenda mu maaso n'okuba nti babbibwa akalulu n'okuba nti kabbibwa nga abakabba ye President Museveni kwogata ne gavumenti ye abanuupu gye bayita eyannakyemalira kati omulundi guno tugenda kwebuuza nuupu batugambye bamaze okuba nti bategeka ebikolwa byonna eno bagiyise protest vote nkugambye keno gavumenti oba kulonda kwe tugendamu kuno omulundi guno opposition ekuyise protest vote genda olonde bwomala okulonda sigala osigale nga okakuma bwomala okakuma beerawo nga okabala bwomala okuba nti okabala genda mu maaso n'okuba nti okawerekera katuke ebisigadde bibalekera abakulu bwe bagenze mu maaso n'okuba nti bakiyita wabula nga ate obunkenke buli ku bawagizi ba wansi abagenda mu maaso n'okuba nti bakwatibwa poliisi era nga buli omu agenda mu maaso n'okuba nti yeesowolayo nga wanupu drone mu Uganda zigenda mu maaso n'okuba nti zibanyaga mpola mpola njagala nkugambe njagala nkutegeeze nti ndikomawo negulire eddala mpola mpola lyetugenda okuba tukutuusaako wanono bitabuse bikambwe eddala Solomon Kampala avuddeyo n'abagamba gwe towa gasiya yako mama towa gasiya yako if you support the ruling government you're not my friend. I will never be your friend. I will never be my close friend because you're supporting the government that destroys people's lives. You're supporting a government that has destroyed many dreams of different people. So it is better you stay in your line, I stay in my line. If you don't support us, then you don't need us. This is time to change this nation, and we should do this through elections and even by boycotting those in power. China soboka bana chisobolo batebagenda masina kubantu bachisobolo bampita ntambi chimso.